abalangira n'abapenda mwebale ino. Twebaza n'okusiima okuwaabwa National Chairman Uganda Muslim Student Council. Mama twalibena sana yekubawa kasera kano kyesonye ashekora ari ekiro ekiri kumbeera efaanana kino n'olwekyo bw'ojja n'osala mirimo gyo okusaddaaka mulimo gwo yakuba nti okutuulako nga jumeewoire era ng'olaka nti awo mujja kusaalira nga muwuime era ng'olya الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر
Wanatangirawo baba Masini Afrika sisi watu wanatushema wawekana mbili tatu ndio wanakuwa kutoka Afrika kutoka kila mmoja na stadio kwanza sema kutawazi wa Busoga Baba Kyabazinga sima okubawo wabawalawo Honorable Justin Kasule Mumba wa Presidency omudiope asili Honorable Mide Babirye Babalanda Mama Kisangaire kubanga nze supervisor wa RDCs Uganda yona nendo okutegeeza nti Busoga yaterera naye tukagirira mu Busoga olwokubanga abantu basembeire kumpi ino ne Katonda naye kampitona donendibairera ADF bwetutirikaliyo baba so nendo okubasaba basaba ne banyawo emirembe gino tetuli kukuuma ejaleetibwa gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'Oweekitiibwa Retired General Yoweri Kaguta Museveni tusigale nga tukikuuma kubanga twenda emirembe twenda obutebenkevu mwena mwena bwe tweyagaliramu. In Islam, we are taught the importance of giving, compassion, and empathy. And at MTN Uganda, we value these virtues. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam exemplified these virtues. During Ramadan, we are reminded about the significance of these virtues. Today we gather here at Igenge to continue a tradition of goodwill and solidarity that has been nurtured between the Busoga Kingdom and MTN Uganda. We are deeply honored and grateful for this opportunity to be part of this noble endeavor which reflects our shared values of unity, compassion, and humanity. Assorted food items including sugar, rice, cooking oil, soap, to provide essential nourishment and comfort to those in need during this holy month of Ramadan. MTN in addition to giving alms, MTN brought the special Ramadan bundle where all our customers receive 30 minutes and 100 MBs when they load airtime worth 500 shillings or more. Nendo kusema kwa Abasilamu bona aba Uganda kubanga oli mu bakulembeze abenono abeetanira abenda atabakulembeza Abasilamu n'Obuyisilamu. Mu byafaayo bingi obukulembeze obweno tibutera ino busika baigi niyo baitu kusika abandi nga tibutera kutusika ino kyakwengumirizaamu nkyeyagaliramu baaba otuleze ate otuleze ng'abaana ab'omunumba oba batwenda Busoga Busoga twida akwenda Obusoga ono wende buli ayita ki Obusoga tulibasaba mwebaze buli atukolera ekirungi aye mubola ababa tukola ebibi Baba Kyabazinga balikukiriza n'oyigula olubiri lukola Abasoga ne balubaamu Kyabazinga
Omuntu ow'empisa aba avunaanyizibwa ataleeta ebyenkulaakulana. Mu kiseera otini kino mu kisiibo kyaife twenenya ebibi byaife eri kibumba. Mu kwenenya kuno tuba tusuubira nti ni bwe kiwa twongera okugoberera ebimu ku bintu kiguma byataawo ebyokuba abantu ab'emikwano, okuyamba bannayiffe abatali bulungi, ate era n'okuba ab'omugaso mu bitundu bye tuwangaalira. Nduuba nti mutatoola okwo. Nga bwe tufunye amaaddi olwaleero olwendo olugwiremuku, ekyo kiri tulaga nti tweteeketeeke tusimbe emmere tusobole okulwanisa ekyeya, ate tubeeku n'emmere gye tusigaza ey'okusomesa abaana n'okwetusaako ebyetaago ebindi ng'otoyireku ey'okulya waka. Eri abavubuka mwebale kwenda bya buwangwa era olwaleero mwidye mu bungi.